Miss Uganda Hannah yeganye Eddie Kenzo ate nga ye Busy Natete eyeyita taata wa Destiny Mirembe muwala wa Nwaji ye wakubibwa mu mbuga z'amateeka. Mwebale kubanga mwekuumira ku Legit TV 256 nga bulijjo we tubaweereza amawulire ate agafa ku ba celebrities bamwe wano e Uganda. Newawo n'okuba nga tukutuusaako ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo wano Uganda. Mwasibye mutya bannyabo ne bassebo, kansubire nti ate mwenna muli bulungi. Nammwe abatava ku mukutu gwa Legit TV 256 mbaagala nnyo era nga mbatumidde. Gwe wenna abadde tannaba kubanga osubscribinga mukwano nsaba onyige mu ka subscription button osobola okuba nga ate otweyungako nga n'amawulire gaffe ogafuna butereevu. Miss Uganda Hannah abamu ku mmwe gwe mwagaana okukkiriza nti Munnayuganda era emabegakaawo nga yakafuuka Miss Uganda mwamukomerera nnyo nga mugamba nti ye Munyarwanda si Munnayuganda era abasinga ne mugamba nti tagwanira ntebe ya Miss Uganda wabula alina kubeera Miss Rwanda. Naye bambi ono yavaayo ku show ya Mwasuze Mutya n'attotola gyenvuddewe era n'ayongera okukakasa Bannayuganda nti ye Munnayuganda era ng'azaaliddwa wano mu Uganda era ng'akulidde mu Uganda. Ono n'agamba nti ate yakuzibwa single father oluvannyuma lwa maama we okufa ekirwadde ekyakookolo. Kale Miss Uganda yabaddeko ku interview emu ono nga bamubuuza ebibuuzo 45 ebikwatagana ku ye ne Eddie Kenzo wabula ono ye nga aganye okubyanukula. Ono emabegako abantu bali bamuteebereza okuba nga alina relationship ne Eddie Kenzo era nga womanyi social media yasala omugambo ne ba social media in-laws nga bali batandise okuba nga tebaba brandinga as a couple. Naye ono yavuddeyo n'agamba nti ye ebyo byonna ebimwogerwako tabimanyi era nga ye amanyi Eddie Kenzo just mukwano gwe era nga kikoma awo. Ono baamusalako ko n'omugambo nga bagamba nti emmotoka ezaamuleeta nti oba emmotoka eyamuleeta mbu yali ya Eddie Kenzo yali yagimuwa wabula ono ebyo byonna abyeganye n'agamba nti era ye tabiwulirangako. Ono n'agamba nti emmotoka ezaamuleeta zaali za Uganda era nga bwe zaamuleeta era bwe zityo bwe zaamulekawo ne zigenda nti wabula bino ebintu byonna tebyalimuko Eddie Kenzo. Ono bongedde ne bamubuuza ku nkolagana ne Eddie Kenzo era awulira atya ku Eddie Kenzo ne Honorable Fiona Nyamutoro naye ono aganye okubyanukula era n'agamba nti bamubuuze ebibuuzo ebyamuleese ebikwatagana ku ye nga Miss Uganda oba ne Miss Uganda addako oba ne Uganda wa gy'agitwala naye agambye nti tagenda kwanukula bibuuzo bifaanaganako nga ebyo ebibadde bimubuuzibwa ebikwatagana ku Eddie Kenzo. Abamu-interview nga nabo babadde basaakaanya nnyo era nga bamugeraageranya obulungi we ne ku Fiona Nyamutoro nga bagamba nti asinga Honorable Fiona Nyamutoro naye ono agambye nti ye si ye mulungi asookera si yasembayo era agambye mbu balinde Miss Uganda addako ajja kuba nga ate mulungi nnyo naye nga ono ye aganye okubyanukula n'agamba nti ayagala kuba nga ate aleetawo entalo wakati wa Eddie Kenzo ne Honorable Fiona Nyamutoro. Ono bamugambye nti ba social media in-laws bo omugambo bakyayogera mungi era nga bayogera mungi nnyo naye ono agambye nti ye ekisinga obukulu ye yamanyi amazima amatuufu. Bwe bamubuuzizza okwogera ku mazima ago amatuufu g'alina ono era aganye okuba nga abyanukula n'agamba nti tekyetaagisa kuba nga ate ebyo ebibuuzo abiddamu. Kale ng'abantu bo bakitutte nti ono ye yeeganye Eddie Kenzo oba osanga kyayagala kuba nga ate aleetawo embeera embi kubanga Eddie Kenzo ate afunye omukazi omupya oba alina omukyala omupya Honorable Fiona Nyamutoro gw'alinamu n'omwana. Kale nga Miss Uganda ebyo ebibuuzo abyanukudde mu bulungi naye nga ate amakinze sure ntaleetawo ate kavuyo ke babadde baagala ate abe nga aleetawo olw'ensonga badde bamubuuza ebibuuzo bino ng'ate basuubirayo ansa endala yezaaganya okuba ng'ate ayanukula. Kale Miss Uganda kamuteeke ebbali ate ntwaleko ewa Busy Natete. Busy Natete alemedde ku nsonga y'omwana we. Busy Natete era ye agambye tagenda kulekeraawo kulwanirira mwana we kubanga ye agambye tewali kye bagenda kukola kipya kigenda kumutiisa. Swangs Avenue ne Winnie Nwaji bavuddeyo era ne bafulumya ekiwandiiko nga bagala kuba Busy Natete mu mbuga z'amateeka.
famire ya Nwaji awamu ne Nwaji bano beeganye Bizzy Nateete nga bagamba nti Bizzy Nateete tebamumanyi era si taata wa Destiny Mirembe. Wabula ye Bizzy Nateete ayongera okujjayo bwino ku bwino era ono n'agamba nti ye taata wa Destiny Mirembe newankubadde nga bano bo bamweganye. Ono Bizzy Nateete yayongedde n'agamba nti ye yasindikirako ne muwala we ssente za birthday ye eno eyakaggwa nti era ye yasindika $30,000 n'asindika ne withdraw charges ez'$2,000. Wabula yono yagambye nti Nwaji yagenda mu maaso n'okuba nga amubluutiikinga yadde n'okuvayo n'agamba nti amwebaze olw'ebyo byonna by'akoze. Wabula nga byo ebya Bizzy Nateete byo birabika nga si byakuggwa kati naye nga tulinze amazima aganaavaayo. Ono ye yakkiriza bakole ne DNA kwegamba nti kirabika Bizzy Nateete yandibanga ensonga ye erimu ensa newankubadde nga twagadde ogibuusa amaaso. Ono ye ayongera okuba nga ajjayo bwino ku bikwatagana ku ye ne Winnie Nwaji ne relationship gye baali balina era ono ye agambye nti tagenda kulekeraawo kusaba mwana we era nga naye ayagala bwenkanya, ayagala Winnie Nwaji amukkirize asobole okuba nga ate afuna access eri omwana we. Zino ensonga zirabika nga si zaakuggwa naye wabula ekinaazuuka nti Bizzy Nateete si ye taata wa Destiny Mirembe. Tetumanyi gye binaakoma naye ng'onalabika okuba nga agenda kuyibwa mu nduga z'amateeka naye ng'ate bo abantu bongera nga babanja Winnie Nwaji nga bagamba waba nga agamba Bizzy Nateete si ye taata wa Destiny Mirembe aveeyo ate asobole okuba nga alaga eggwanga taata w'omwana omutuufu. Tomanya entalo zino zinaaba nga ate zikola ki ziggwaawo naye nga Winnie Nwaji ye alabika nga tali ready kuba nga ayogera amazima amatuufu agakwatagana ku taata wa muwala we kubanga ono mu ntandikwa era ye yagamba nti talina kyayagala kumanya kikwatagana ku taata wa Destiny Mirembe kubanga yabasuulawo era nga Winnie Nwaji yalabiridde muwala we okuviira ddala nga muto okuviira ddala we yamuzaala era nga ye yagamba taata w'omwana ono teyavaayo yadde okulaga nti buyambi era nga ye agamba nti taata w'ono omwana tasaana kubanga ate afuna access eri omwana we. Naye nga Bizzy Nateete ye byonna by'akola ayongera okulaga nti ate ye taata wa Destiny Mirembe era ono nga yajjayoko ne bwino we baatandika ne Winnie Nwaji n'ensonga ezaabayita okuba nga baawukana n'ensonga ezaabayita okuba nga Winnie Nwaji amwegana nga taata. Ono ye alabika nga ate tagenda kubanga eno ensonga agikomya wano so katulindirire ebinaaba bivuddeyo wanaaba nga kubiddwa mu mbuga z'amateeka tulabe oba kinaavayo nga ye taata w'omwana omutuufu. Tulinde ate ne ka DNA we kanaaba nga kakoleddwa tulabe amazima amatuufu ku Bizzy Nateete ne Winnie Nwaji ani alimba ani ayogera amazima. Kale bino eggwero ly'olunaku lwaleero njagala kuba nga ate ndiwunzika nga tujja bba tubaleetera ate amawulire amalala agasingako. Mwebale kuba nga temuva ku Legit TV 256 mwebale kuba nga ate mutwagala nnyo nga mutuwuliriza nga mutuwa amatu gammwe era nga tubasiimira nnyo tubasiimira ddala. Kankomye wano eggulire ly'olunaku lwaleero tusisinkana ate mu vidiyo yaffe enaaba eddako nga tukuleetera ate amawulire agasingawo agookya. Mwebale kuba nga muwuliriza mbaagala nnyo era mweraba.